Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange nawe gy'osinze okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Leero nno Mpuuga alabika okuba nga asobeddwa ewaka ne mu kibira. Mpuuga asobeddwa ewaka ne mu kibira. Ngenda kubuulira ensonga lwaki. Tugenda kuba nga tuziwattaanyaamu ensonga wano gwe mukwano gwange. Gwe ky'oba okola subscribinga busubscribinzi ku UG Updates TV, osharinge, okomentinge, olikinge, osharinge. Baganda bange abali ebuntala w'amayanja, abali e Bulaaya, abali e Bungereza, abali mu America, abali Canada, abali Saudi Arabia, abali e Dubai mbaanirizaako nnyo. Abali ku muliraano Kenya nammwe gye muli temuva ku UG Updates TV mwale kuyimirizawo mayengo gano. Naye gwe atannakuba nga osubscribinga kutegeeza ogende mu maaso n'okuba nga osubscribinga ku UG Updates TV tusobole okukuza amayengo gano. Nabagambye nti tuli kaseera mulindwa kubanga ebiseera by'ennaku ziri eri ezaalagirwa zituuse, tusemberedde akalulu ka 2026 general elections gwe muganda wange akagenda okusalawo ku luno entebe tugyeddiza oba banaddamu ne bagibba gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Kakati nga osubscribinga gwe yenna ali eyo. Mpuuga olunaku olwaleero yavuddeyo n'akola statement ng'agamba nti ekibiina kya National Unity Platform n'abakulembeze baakyo bamwerabidde nga ye omukono ogwaleera ekibiina bwe yagezaako okugaziya n'okukulaakulanya agenda z'ekibiina okuba nga kimanyikibwa mu bantu ba mu population. Kati njagala okutegeeza mwami Mpuuga nti yagenda okujja mu kibiina ekya National Unity Platform. By the way, ekibiina kino tekyakula lwa babaka baba member. Ekibiina kino kyasooka kukula by the single individual, omuntu omu gwe twali tulankinga nga kibiina kino kyekyali ekibiina, era ng'omuntu oyo n'ageza avaako ekibiina ekisigala tekiyimiridde, era nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era y'ensonga lwaki Mpuuga, Obed Bwanika ssaako n'ababaka abalala balekulira ebibiina bye bye baalimu okugeza ng'ekya DP ne bajja ne beekukuutiriza ku kibiina kya National Unity Platform. Singa Mpuuga agamba nti akoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okulaba mu biseera bwe yali mu opposition, nga ye leader of opposition, biseera bwe yali mu kibiina kya National Unity Platform nga vice president, agamba nti yakulaakulanya, yayamba nnyo okutumbula ekibiina kino n'okimanyisa mu population mu ggwanga nga ye waakireyiminga. Kati kitegeeza ki? Mpuuga singa yalina obusobozi obukola ekyo, kitegeeza nti tewaali nsonga lwaki yandibadde adduka mu kibiina kye ekikadde ekyali kigudde, kubanga amaanyi gonna yali agayina. Kitegeeza ki? Yagenda okuva eri nga takyalina maanyi ate kyali amumanyi, kwe kwagala okujja okwekuutiriza eno mu kibiina kya National Unity Platform addemu afune ku popularity ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati amaze okukola amajaani n'amanyanga, amaze okuvvoola ekibiina, amaze okuttattana principles ne protocols ez'ekibiina ne agenda z'ekibiina n'omulama gwe bali batambuliramu ng'agumanyi bulungi nnyo, kubanga mu kuyingira ekibiina buli kimu n'agenda yazitegeerako. N'olw'okuba bano baava mu bibiina ebyali ebirala nga bamanyiira okulya enguzi buli kadde, era kano kaali kaasigalamu mu bakulu bano bahonalebo baffe, era baasigala weewaawo newankubadde principles z'ekibiina baali bazimanyi, bagenda mu maaso n'okuba nga bakumpanya ssente nga we baagala. Kiraga ki? Kiraga nti nno kyakivvoola bukulembeze ne agenda ez'ekibiina n'enteekateeka ate ne strategies ezitwala mu maaso. Buli kibiina kibeera ne bye kibayita future prospects, ebiruubirirwa byabyo eby'emu maaso ebigendererwa. Kati mu Mpuuga ne banne ne Obed kye baakola tebyali biruubirirwa bya kibiina kino, era bwe byagwawo baabayita babatuuze bababuulire nti ekyo mwakoze kikyamu, naye engeri gye mwali muvudde ebunaayira mwali basenze busenze kuno, temwabitegeera bulungi. Osobola okukola oti n'owo, tujja basonyiwa, tujja babaakinga, kubanga ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula. Naye baagenda okwetunulamu ng'ebigo bibagudde bingi, ffe twali tumanyi kigo kimu
kumbe biwerako era nabo baafuna ensonyi okusobola okulaba nga badda emabega okudda mu kibiina gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati alaba ekibiina yali amanyi Mpuuga nti wanaalekulira ekibiina kya National Unity Platform kigenda kikosa nnyo era kijja kuseerera ajja kireka ku ttaka. Simanyi oba baatuula mu katiiki nga bamuwaga. Kati zino mobilization tour zimulazeeko nti ekibiina kikyali strong ate kyeyongeddeko amaanyi n'okusinga waawe yakireka. Kati ndaba nga atandise okuba endeka mwoyo, atandise okuba nga asaalibwa, agezaako okwagala tannakyatu naye ayagala kudda mu kibiina, ayagala kumuddiramu. Bw'aba nga atandise okuba endeka mwoyo mbu ekibiina omuntu eyakulerako tolina mwerabira. Mpuuga talina kye yalera ku kibiina kino kitwala mu maaso, wabula ekibiina kye kyalera Mpuuga n'okumutuusa awo, kubanga byonna n'ebitiibwa byafunye abifunidde ali mu kibiina ekya National Unity Platform. Teyasobola bifunayo eri mu kibiina kya DP, eri mu bibiina byabwe tebasobola bifunayo. Bazzawo ne bafunira wano obukulu, ne bafunira wano ebitiibwa nga we yeeyita ow'ekitiibwa, byonna babifunidde mu kibiina kya National Unity Platform. Kitegeeza ki? Robert Kyagulanyi Ssentamu yamwambazza engoye ezo zaalimu n'ebitiibwa byamu, yamufudde ekyo kyali. So mu kifo ky'okuddawo okwejjusa n'okuba endeka mwoyo nti ekibiina tekyamujjukira mbunga ye waakireminga ku birungi bye yakolera ekibiina n'okikulaakulanya, yandibadde asiima ne yeebaza ekibiina omutuusaawo n'okuba kati amanyikiddwako n'okusaavingamu ebyo ebifo bye bamuteekamu okuba ng'akola ki, ng'asaavinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oba okitegeera? Kaakati Mpuuga teyamanya nti agenda tuuka ekiseera bano abamuwaga nga nabo tebakyayina lugendo, nga tebakyayina kiddako. Ng'awula kyayina okukola kwejjusa bintu bibiri, eiza okuswala okukomawo emabega mu kibiina kya National Unity Platform, ate tetumanyi nti oba ekkubo likyaliyo, lyandibanga ekkubo erimutwalayo lyazika dda. So weegendereze buli kintu ky'ogenda okukola, olabe waawe ekikutwala na waawe ekikuleka. Kyandibanga ekintu kitono nnyo, kifaanana ng'ekinene mu kaseera ako ky'oba ogenda ofuna mu kaseera ako, kigenda okukozesa ensobi ne kigenda kufiiriza ebintu nkuyanja ebimultiplyingamu ekyo ky'ofunye emirundi nga 10. Kati Mpuuga kye yafiirwa naye addako ewaka we n'akirowoozaako n'agamba ddala mu butuufu kati agezaako okwekasa, naye ffe tumulindidde mu koona katulabe. Genda mu maaso n'okusubscribinga, jangu mu comment section okomentinge otangaaze bannayuganda nga woolaba ebintu byo. Ensonga eno nga woogiraba, ki ky'osobola okutangaaza bannayuganda, ki ky'owa Mpuuga, ki ky'omugamba, jangu sharinge mu commentinge. Kutegeeza mukwano gwawe gwe teweerabira kusubscribinga kuba nsonga nkulu nnyo okunyweza amayengo ga channel eno. Baganda bange mubadde bawuliriza balungi ku Yugi Updates TV kwe mbadde musinziire okuba nga mutuwuliriza. Mwebale nnyo baganda bange, mbagala nnyo, mweraba.